Nga Uganda ekyali mu kaweefube w'okulwanyisa ekirwadde kya kkookolo mu ggwanga, gw'omuwendo gw'Abannayuganda bakwatibwa endwadde eno gweyongera buli lukya nga gweraliikiriza. Okusinziira ku alipoota eyakolebwa eraga nti Uganda ewandiika abalwadde ba kkookolo 2,300 buli mwaka, nga bano babeera ne kkookolo wa nnabaana, ow'omu mabeere n'akwata mu bitundu by'abasajja ebyekyama. Mu alipoota eyakolebwa wakati w'omwaka gwa 1993 ne 1997 eraga nti emikisa gy'abalwadde ba kkookolo abaddugavu okuwona gyali wansi bw'ogeraageranya n'Abamerika ku bitundu 17.7, nga bo Abamerika bali ku bitundu 63.9 ku buli 100. Mu ngeri y'emu, alipoota eraga ensonga ezaaviirako omuwendo gw'abaddugavu abawona ekirwadde kya kkookolo okuba omutono mwe muli okulwawo okwekebeza n'obutamira ddagala mu kigero kyalyo. Mu Uganda obujjanjabi bw'ekirwadde kya kkookolo bukyali wansi ddala oluvannyuma lw'ekyuma ekikebera ekimanyiddwa ng'ekya radiotherapy okwonooneka mu mwezi gw'okuna omwaka guno, era ng'abalwadde ba kkookolo bangi obulamu bwabwe bwakomekerezebwa, bo ng'ate abalina obusobozi baddusibwa mu bunnambiro mu ddwaliro ly'e Kenya ekkulu erya Aga Khan. Okukozesa ekyuma ekimanyiddwa nga chemotherapy mu kujjanjaba obulwadde bwa kkookolo, omulwadde akosebwa mu ngeri nnyingi omuli okusesema, enviiri okuva ku mutwe, olususu lw'omubiri okuddugala, nga kw'otadde n'obujjanjabi okuba obw'essente nnyingi. Nga omulwadde yeetaagisibwa okusasula $2,000 okumalira ddala emyezi 4.5. Omuntu wa bulijjo afuna omusaala wakati w'$15,000 buli mwezi, kuba kusoomoozebwa kw'amaanyi okwetuusaako obujjanjabi buno. Okusinziira ku Paul Sewagudde, nga musawo mutendeke, agamba embeera y'abalwadde ba kkookolo y'ennyamiza olw'obutaba na nsimbi zimala kufuna bujjanjabi nga bakozesa ekyuma. Okuddamu sayiko ya chemotherapy as an alternative okuyamba okugira nga cells zisuppressingibwa ababa banakyetaaga ekyokuddamu chemotherapy oyo abamu tubazaamu, naye abatakyetaaga kyakumuddamu then tuba tukola ki? Tetulina emikono gyaffe gibeera gisibiddwa, hands are tied, tuba tetulina nnyo kyakukola. Era wadde kiba kiruma naye omulwadde olina mugamba sikyalina kyakukola n'abeera awo ng'alindiridde paka ekyuma lwekirikolebwa. Sewagudde ayongeddeko ng'okujjanjaba obulwadde bwa kkookolo bwe kyetaagisa okugoberera emitendera egy'enjawulo, nga nakyo kyongera ku ssente ezisaasaanyizibwa. Kisookerwako omuntu okutandika okukola tests ezo okumanya oba alina cancer oba nedda, tests ez'omusaayi, eza x-rays, eza ultrasound scans, ezo usually ziyinza okutwala emitwalo egiwera nga 3 oba n'okusukkawo. Yes. Then bw'abanga otumaze okumanya cancer ki, omuntu ayinza okwetaaga surgery. Uganda Cancer Institute ly'eddwaliro lyokka erya gavumenti eryateekebwawo okuwa obujjanjabi eri abalwadde ba kkookolo mu ggwanga. Wabula ng'okufuna obujjanjabi mu ddwaliro lino kyetaagisa ssente nnyingi bw'ogeraageranya n'amalwaliro g'obwannannyini. Mu ngeri y'emu, gavumenti eri mu nteekateeka ez'okulaba nga mu buli kitundu okwetooloola eggwanga kifuna ekyuma ekinaayambako mu kujjanjaba ekirwadde kya kkookolo. Ku Kingdom TV amalindirire Ahebwa Joyce ne Nakalema Grace. This is Kingdom TV.